Yes, omulungi atulaba olunaku lwa leero tuli basanyufu nnyo era nga twebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Aloysius Bugingo okulaba nga ate olunaku lwa leero era mutopinzeeko omwaka oba amwongeddeko omwaka. Tuli wano okwebaza Katonda nga ffe aba Salt Media ne Salt TV akutwaliza wamu nti twasomoozebwa nnyo ebiseera omusumba Aloysius Bugingo bwe bamukubira amasasi. So bwe tulaba nga ate Mukama atuwadde ekisa n'amwongera omwaka n'amwongera n'omulala tubeera tucelebrating era nga twebaliza Katonda mu buli mbeera. So tuli wano okujaguza amazaalibwa g'omusumba Aloysius Bugingo n'okulaba nga twebaza Katonda nga twongera okusanyukira wamu mu byonna nti asobodde omuwa obulamu n'okumukuuma nga mulamu ate ng'aweereza Katonda. So olunaku lwa leero mazaalibwa ga musumba Aloysius Bugingo naye nga bweri surprise naye tamanyi nti olw'okuba nti abeera mu kuweereza okw'amaanyi abeera mu kusiba ne mu kusaba nga ffe abasinga omwagala ennyo n'omukyala Susan Makula twatusteesa okukola surprise eno nga tuyita mu bigambo bino nga bw'obiraba nti happy birthday Pastor Aloysius Bugingo. Today is the entire Salt Media family celebrate the gift of nga bw'obiraba era bwe bitambula. So ebintu bingi bye twebaliza Katonda olw'omusumba Aloysius Bugingo. Yafuuka taata waffe ffe abamu, yafuuka muzadde waffe, yafuuka muganda waffe. So twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamuyisaamu n'okuba nga kyamuwadde obulamu era tusaba mwongere emyaka mingi n'obulamu bungi ate ayongere okutwala eggwanga lyaffe n'okusabira Abannayuganda n'abantu abalala b'ensi endala zonna abasobodde okumanya enjiri ne bakyuka nti enjiri y'omusumba Aloysius Bugingo eviira ddala ku muvubuka, ku mwana, ku muzadde, ku mukozi n'omukozesa. Nti era olabawo enjawulo nti wosisinkana omuntu asabira omusumba Aloysius Bugingo ku house of prayer aba n'enjawulo nnene nnyo mu byakola mu neeyisaaye ne waba akozesebwa era olaba nti afaayo okulaba nga Mukama we amufunamu value. N'olwekyo twongere okwagala Katonda tusemberere kano tulabe ebirungi bya Katonda naawe Katonda asobola okuviirayo. Bannayuganda njagala obagambayo akantu kamu, teweetaaga abantu bangi kukyusa bulamu bwo, teweetaaga abantu 10 oba 1,000. Tulina amasimu gaffe gajjudde ng'olina abantu nga 3 phonebook yo nejjudde naye nga mazima nabo tebasobola kukyusa bulamu bwo. So weetaaga abantu 2 oba 3 oba 5. Bw'otunuulira omusumba Aloysius Bugingo obulamu bw'abantu bw'ajja akyusizza even waffe bwennyini enneeyisa yaffe, ennyambala yaffe n'entambula kabeera enjogera olaba nga ate bwe twasembera omusumba Aloysius Bugingo byanjawulo. Omukyala Susan Makula bw'omulaba nti obulamu bw'omuntu oli ali omu abukyusa, Katonda ayitamu oyo gw'aba akuweetedde asobole okukyusa obulamu bwo. Nga bw'olaba nti liyita dansa obulamu bwe bwakyusibwa omuntu omusiba kalungi. So teweetaaga abantu miliyoni, teweetaaga abantu 3 oba 5. Nkugamba ekigambo kimusaba Katonda akulabikira akuwa omuntu asobola okukyusa obulamu ate nga kisoboka singa okkiriza mu Katonda tewali kimu. Bayibuli egamba nti kiki ekirinema, kiki ekisobola okunnema. Naye Bayibuli yemu eyogera mu Isaaya egamba nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde so n'okutu kwe ne kutawulira naye tekuggadde wabula obutali butuukirivu bwamwe bwawudde mwene Katonda wamwe. Nkusabira ofune obutuukirivu bwo busobole okugatta Katonda wakyusa obulamu bwo. Abantu bangi tukyusizza obulamu olw'okuba tulina abasumba abasobola okutuukirwako. Batuloyo myoyo ne batubuulira ne batusembeza ng'abazadde nga neewobadde ddibu watali muzadde watali asobola kukansolinga oba kugamba kigambo n'owulira ng'omusumba Aloysius asobola okukikugamba ate n'akusabira. Mu bulamu buli muntu yeetaaga omusumba Aloysius Bugingo. Ffe abamuli okumpi tumwenyumirizaamu, ffe abamuli okumpi tulina omuzadde, ffe abamuli okumpi tulina omusumba ate ng'atusumbira ddala obulamu bwonna yafuuka taata mu byonna. So naawe nkusabira Katonda akuweeyo omuntu ng'alinga omusumba Aloysius Bugingo. Nsaba boosi wo akubeerere ng'omusumba Aloysius Bugingo. Ffe wano ku Salt Media boosi waffe mukwano gwaffe era mundaba ntera okukozesa akagamba nti even your boss can he, because omukyala Susan Makula boss wange n'ebyankolera, omusumba Aloysius boss wange n'ebyankolera. That's why nkozesa akantu akagamba nti even your boss can he. So nkusaba naawe obe ne boosi wo ng'alinga omusumba Aloysius Bugingo. Obulamu bwe tutambuliramu tetulina boosi, tulina muganda waffe, tulina taata waffe. Kyova olaba nti n'okutugoba tatugoba nti abeera alumwa nnyo okugoba aba abuuza ogenda kujjawo ate omulimu, ogenda kulyaki, ogenda kuyimirizaawo oti abaana. Tubeera ku Salt Media neeweerera abaana baffe neerabirira abaana baffe even abaagivaako ng'oggyeko abawumba tuutu abeefuula batategeera olw'omuyaga gw'ensi. Naye Katonda Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Nalabako omukazi yavumanga omusumba Aloysius Bugingo ng'awalirira kufuna kaadi ya Nuupu. Essaawa ya leero ayogera ebigambo ebibi ku Nuupu ebijjuza ensuwa. Kati bw'otunuulira Makebe oyo
mawobe n'osaba Katonda amuyambe amuwe omwoyo omulungi era bye bimu yali wano ng'ali bulungi ali waka ali mu famire olw'okuba nti obutasiima bayibuli etugamba nti kati nno musiimenga bye muyina kubanga bwe mutasiima Katonda n'akakatonda ke muyina kalibagibwako ne kongerebwa ayina ebingi. Obutasiima butubuziza we tutuula, obutasiima butumazeeko emikwano n'obutajjukira baki abatukoledde ebirungi. Just appreciate omuntu ayagala bingi. Waliwo omuntu nga takwetagako bingi nga wonna ogamba nti wenaakolera Musumba Rose Bugingo surprise gw'omugjamu kyenkana ky'omwaka oba omwezi. So tuli wano okucelebrating obulamu bw'Omusumba Rose Bugingo n'okusaba Katonda amwongere obulamu. Tucelebrating omwaka gwamwongeddeko ne tugwebaliza Katonda. Tusabira Katonda ayongere omukuma n'omukozesa amwongere amagezi n'amaanyi n'obulamu obulungi ayongere okusumba eggwanga n'okulokola abantu. Twebaza Katonda olw'ekyo era tuli basanyufu ngaffe abakozi ba Salt Media. Yes,
beera mirembe buli gy'obeera amakwepikira okulemya Mungu asiranyeko abalwaze zino endwadde ez'okwerabiralabira obatumbire obaleke mayiro omutwale mabega abuli w'essente nyabula abagira obunnanfuusi abalwaze olwo kanso baye kataitisidi abalwaze nekonga kansomula nebola embwezo abalwaze netubuka n'amagulu gabaisengene ku kasi abamuwagira sibawulira Geno nonye n'omuggo wangu yagala kunzita busi bakube emiggo. What a surprise. Number one artist wange Stabua Netwo. Buli lwe musanga ku mikolo nze omukolo gwange guba guwedde era bwe koma osere munyumiza eki Stabua abaddeyo ayimbye ennyimba nani stop paka lwabuze oba abasuubira olabirawo ng'agenda akusitula mpola akulonza naye era abantu nga nze babaako ebintu bibiri omukisa n'ekikolimo. So saidi y'omukisa nyangu yakugendako okusinga ogenda ku saidi y'ekikolimo. Mwebale okusalawo ogenda ku saidi y'omukisa. Mwebale okusalawo ogenda ku saidi y'omukisa to make me happy, to surprise me, to keep surprising me. Susan Makula, Ojiego, thank you for leading this team. More especially in these things. Yeah. These are the things that I wasn't used to see. I'm only getting used now. Kati simanyi oba nabimanyira kuba kati kasita muderese mu Stabua simanyi buzaakaani Hallelujah. Esi ebaziwe njagala beebaza mwenna abali wano bukisooka ondeetereyo ekirabo kyange ekiri awo.